Silimu gyali mu nsi zinene ez'Abawarabu ate era nga mungi nnyo nga bw'omulaba e Uganda. Immwe mwenna abalina amaaso agali mu ngalo nga mugatwalira mu ngalo olw'okuba muludde okwepiica muwaayo ebitundu by'ekyama nga bwe mwagala. Njagala okimanye munange nti nno ojja kulwala. Era njagala okimanye nti Silimu ajja kukwata. Era njagala okisuubire iggo bwenna eyeegabangula ng'ono omuganda waffe mu katambi n'okwewaana yeewaana nga yakatandika okwebaka ne mukama we nga kirabanga ekinyuma ennyo ng'alaga abantu tamiisinga kwegatta, tamiisinga sekisi, amufuna buli waayagalira anti baba abeerawo okumumutuusaako n'amukozesa sitayiro zonna n'amumazisa n'amuwaana n'omuwaana n'amuwaayo n'akasiimo ak'okubeera n'omukyala ayina amazzi, omukyala omufunda, omukyala abuguma, omukyala eyasika, omukyala awooma okufaako obufi akuumuuka ne yeerabira nti ebyo byonna abimuwaana naye agenda mulekera ekirwadde kyagenda okubeera nakyo lubeerera. Katukaddemu amuwaanya ebyo byonna naye ne yeerabira nti nno agenda mulekera ekirwadde kyagenda okubeera nakyo lubeerera obulamu bwe bwonna ekirwadde ekyo nga tekiriwona agenda kubeera nakyo. Ajja tuuka akaseera ak'okwejjusa lwaki yakola ekikolwa ng'ekyo. Obutambi bwe buti tubusheyalinga tubeera n'ensonga tuba twagala bataasa mu nsonga ezimu. Ye Silimu si nti ali mu Buwarabu yokka, n'ensi zonna endala zirina Silimu nga bw'olaba mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ate era n'ayogera biki n'aleka ki. Twakafiirwa muganda waffe eyali mu katambi ka Bobi Wine, eyali mu vidiyo ya Bobi Wine. Bangi nnyo mwamwogerera ebigambo, bangi nnyo ne mwogera nti olw'okuba abadde mulwadde. Munnange kati nno era kye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero nti bannange naddala mu abali ku kyeyo bakama bamwe balwadde balina ebirwadde ebyenjawulo. Tugendagendako mu katambi kono omwana muwala tumuwulirize naye tumuwe ku mato ate gwe osigale ng'oyizeemu obuyize. Yenze Shila Adita woba subscribe yenze kijja kuyambako kwata ku notification bell buli video gye nteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo, commentinga imanye kikyolowooza ku butambi nga buneeno ate era tewerabira tuwa like oba thumb up nsobola okutumirako gwe wena eyeetaaze kiteeke mu comment section. Kasooke tugendako mu katambi kaneeno tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Agakagwawo byannaku naye bisekelwa. Omulwadde wa Silimu bwannumbye bwati bwatandise. Hope you're fine and hello dear, how are you doing? Hope you're fine and I know you're happy. Even I don't want to waste my time to ask you. So yesterday you decided to make a full live, TikTok live, talking about me, you and your friends. Then after making your TikTok live, what did you pay? Yes, I don't deny I'm HIV positive one, so what do you suggest? My dear, I came to you just to know the use of the tablets that I showed you, all drugs that I showed you. But I didn't need any other help from people or from you. I just wanted you to post the drugs to know the use. If I'm HIV positive, I told you from the one that I'm strong. As I told you yesterday, I tested positive. They told me I'm already a victim, and of which is okay. And I'm not going to last even for more than 50 years. Even you might die before me dying. Do you argue? Because I have my money. I take each and everything that they told me, and the expensive ones. I'm healthy. Just now I'm healthy. So you making your life. I was around. I heard all what you said and your friends. But I'm not scared. Even if you post my pic, even if and a good thing, I lied you. The photos that I gave you were not mine. The photos I gave you were not mine. I'm not stupid to give you my original photo and you post it and you make all those ones who were calling me to go. No. That's why I gave you a fake photo, such that I remain with my guys. I have guys in Dubai. I have guys in Qatar. I have guys in Kuwait. I have so many guys. So you wanted me to give you my pic. You post it, and then they all shock me. No. And I'm telling you, even yesterday, I was with a man. Because even in Uganda, I had guys I was dating. So I slept with one of them. So
Report me. Report me to the police and they arrest me. Did I get this disease from trees or pigs? I got it from a person. So I have to give it to a person. Since the person who gave it to me didn't tell me, since the person who gave it to me didn't tell me anything about it, that he is HIV positive, he decided to sleep with me. So that's what I'm going to do. Even when you just have to keep quiet, as the person who gave it to me did. Even yesterday I was with a man, my dear. I don't fear. And you cannot frighten me. You cannot threaten me. You cannot scare me. I'm going to continue loving my guys. Because the ones I was having, there are few. I'm going to add. I'm going to add. Hey, I pity you. So I'm going to stand here. Let me even give you what to say. So even today you make a live and post it. Okay? I'm going to spend here 8 months, 6 to 8 months after I go to Dubai. From Dubai, I want to shift. After affecting like more than 20 guys in Dubai, I want to shift. I go to Abu Dhabi, the nearby cities, yeah? Then I shift, I go to Abu Dhabi, to my other guys. I sleep with them. You think it's hard for HIV positive person to be in Dubai, unless when you don't have money. I have friends who are HIV positive who are in Dubai. And yeah, right now, even the doctor told me, if I take my tablets very well, they can even test me when I'm negative, yet I have it. If I take it very well, they will check my blood when I'm negative, yet I have it. So even if I affect someone, I can tell him, we go to blood testing, they test us, the result comes out when I'm negative. So who to blame? He will not blame me. Instead, I will blame him for having wanted to affect me. But deep inside, I will be knowing the answer that I'm affected. Hey, even they already told me the tablets to take before going for checkup. So if I sleep with a man and he tells me, you affected me with the HIV, come we go to blood tests and we prove, I take those tablets they elected me to take. After 4 hours, we go for blood checkup when I'm okay negative. My dear, I'm wise and I'm not scared. Stupid. Oyo nno ye munnammwe endowooza mumwewuliriddeko bulungi ebyo bigambo bye tewali yabimwogeredde bigambo bye ye mulaba mutya ngambalazeeko katambi kamu na Uganda munnaffe eyali mu luyimba lwa pulezidenti ngamba eyali mu luyimba lwa Bobby Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yafudde alabika. Muganda waffe oyo yali anyirira nga mmwe abamu ku bankuba kyeyo ng'alabika bulungi, omuwala eyeeyagaza akwanibwa buli serebo bamutwala eno bamutwala ere bamuteeka mu mavidiyo ag'enjawulo olw'obulungi bwe, olwa figa ye, olwa kkala ye oba olyawo. Naye muganda waffe ono agenze mu kuva mu bulamu bw'ensi nga bw'omutulako tosobola kukkiriza nti yooli eyalabikiranga mu nnyimba z'abantu, tosobola kukikkiriza nti yooli omulungi kaalaala gwe baalinga bawaana okufaako obufi. Wano we mbabuuliza weweekuuma obeera ki oba ki weweekuuma? Lindako oddeyo ewaka, kiba kirungi at least n'olwalira ewaka naye nga tolwalidde mu nsi etaliiyo. Jjukira obulwadde eno munnange ffe abakola mu balwadde tulaba ebirwadde ebyenjawulo. Nze Adita ndi victim, nafuna ekirwadde kya scalp infection nkijjanjabye okumala emyaka 3, ekirwadde kikyagaanye naye nga nkozeseza buli ddagala nditumya okuva mu nsi ez'enjawulo. Mmwe abatandika nange nga mbagamba ekirwadde ekyo ndowooza munjulira. Kati wano wenkugambira beera siriyasi eri obulamu bwo. Katugendeko mwaka akatambi nako tukalabe ate era tubeere nga tukomawo. Ndetebwaida yafuad mbabujiri era ndi mu struggle era tutale kulira waire ndi mulwaire enda tutole kuna kyemalira. Even in Uganda, you should have change because we've gone through a lot.
We really need change. We need good schools, good hospitals for my brothers and sisters. We should not put our hands down. We should lift them up until that old man goes. Okay. And his son should not come because entebeti yansikira nti buno bwakabaka. Bana tusigale mu lutalo waire ndi mulwaire ndi ku buliri kitambula aye nsigala ntambuza ekigambo kya people power. Era nsaba munambe endira engulu nga memba ngali mu struggle. Munambe Wero oli mulwaira yenga omutima ogwa struggle ndibona nga gukakuliku. Omuntu ayinza okumbuuza ate akatambi okomezaawo kakyebe twabiraba dda oli mutuufu. Mbadde njagala gezaako kubalaga otya bw'ogenda okubeera nga gwe omuntu ayina ekirwadde ekyo ng'ate oli Bulaaya toli mu nsi eyo. Jjukira ekirwadde ky'olwadde kyetaaga keya ey'enjawulo, eddagala lya bbeeyi ate era ly'amaanyi nnyo, lyetaaga nga olya bulungi, oli mu mbeera nnungi. Wabula bw'olikozesa ate ng'eno bw'okola okufaako obufi munnange oyinza obutawangaala. Wano we tubasabira mwekuume, tewali kye kitwala, weekuume mwannyinaze. Topapa nnyo okwegatta ojja kukusanga n'abaakusooka okwegatta essaawa zino tebalina kye baakukungulamu. Okwegatta ojja kwegatta ne weegatte n'omuntu omutuufu. Weegatte nga kale atilisi okozeseza akapiira. Teekawo measures ezikukugira nga gwe omuntu nga bw'otayagala funa lubuto, nga bw'otya olubuto bw'oba otya ne siriimu. Bannange siriimu eno waddala gyali ate aluma. Yenze Sheila Adita mbaagala nnyo mwebale kubanga musubscribinga ate n'abasubscribinga kikole mu bwangu chance okyagina ate era see you tomorrow.